oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Kwaniriza ku Bokati TV walakwera mpozi ngate otugoberera bulungi nnyo, walakwera mpozi ngate otulaba. Obulamu obusanze otya, embeera ekuyisa etya, amafuta gakuyisa gatya, kaweza ko kali katya, oba osiriseewo obusirisi waliwo engombe etandise okutambula, weyagalire sugar mami w'osirike, kola bukozi sente z'osirike n'ebirala bingi nnyo. Engombo nnyinyenyeze zitambula ate mpozi buli kimu nga kigenda bwe kituka. Kati n'abamafuta bagambye gwerinnyisa muwendo gw'amafuta go odde wali osirike. Kaakati nno atugudde katambi ak'abasajja abavuga bikululana ebyamafuta. Babipaakinze ku booda mpaka mu ndeeri e Kenya. Babipaakinze paka mu ndeeri e Kenya ng'ensonga eva ku kugemebwa. Bagamba babajjako ssente nnyingi ez'okubagema. Uganda ebagema ne Kenya n'ebagema. Babakebera Uganda ne Kenya n'ebakebera. Ssente bagamba nnyingi. At least yandibadde issue emu nti Kenya bwe emaze okubeera ng'ekebera, Uganda teyandizeemu ate kubakebera kubeera nga bakola double charge. So kati awo wali obuzibu, ebimotoka by'amafuta bikwamidde eyo bagamba tetugenda yingira Uganda. Tetugenda kuyingira Uganda. Katusambemu omupiira. Kansooke gweka video kano olabe endiba ng'etambula. Endiba ogirabi. Basazeewo bakyange endiba. Manyi kino kikugamba tokkirizanga kukaddiwa. Tokkirizanga kukaddiwa. Buli wawulira nga olinawo ekikola stress, genda ddako obuto. Funayo ekintu ekikuzza obuto, zannyamu, jeregamu, waliwo n'abawemula. Oli n'awemulamu at least nga kimuzza obuto. Anyway, embeera eyo ereetedde amafuta gaggwanga naddala mu Uganda okulinnya. Erese ebbeeyi y'amafuta mu Uganda okulinnya, era abasembayo ndowooza kati okutunda ebbeeyi entono bagatunda 5,000 mu 1,000. Abalala badde bagatunda layisi nga bannaffe aba Shell, then Rubia, nani awo omulala. Kati bo tebakyagalina, gaweddewo. Abamu bagakwese bafudde nti gaweddewo basobole olinnyisa emiwendo, naye ng'olwedde baali bagasuubulira ku bbeeyi eri enkadde. Era nga bamanya ebintu bya Uganda tewali wa regulating prices. Kitegeera. Kakati nno waliwo akatambi akalala ke tufunye ng'omukyala Ruth Nankabirwa ng'ono ye minisita w'ebibugagga eby'omu ttaka ate mpozi n'ebyamasannyalaze. Agamba nti kakati mwenna abateeka emiwendo egy'enjawulo ku price wali ebyo bagenda emiwendo, mwe ne muteekawo emiwendo katugeze 4,700. Ate nga ku pampu kuliko 600. Kuba ekituufu kiri nti waliwo ennaganywedde 600. Waliwo ennaganywedde 600. Agamba bagenda bakwata babasibe. Katubafune. Yajjeeyo scan n'egireeta ekyo ne kiggwawo. Ministry ya Health eri mu kufuba okulaba nga bagonjoola ebyokukebeza COVID-19 kubanga eyo yokka y'ensonga. Tewaliwo nsonga ndala. Ate ekyo sirowooza nti kijja kutwala wiiki oba ennaku nnyingi okukimalawo. Kitegeezeddwako nti zitandise okuseesetuka nga zitambula, era nsaba kutegeeza bannayuganda bakakkane bagume, naye abali ku pump, abali ku petrol stations batuyambe. Ku bupande bateekako emiwendo mirala ate okutuuka wali ng'oli akugamba bw'otompa mutwalo. Naye nga ku kipande kye wali ataddeko 4,000. Beegendereze kubanga gwe tunaakwatako ng'atunda omuwendo gwa njawulo ku muwendo gw'atadde wali ku kipande, obwo gujja kubanga musango. Lwaki weekweka obanga kyokola kituufu? Teekako wali nti mutwalo gumu tugulabe nti mutwalo. Ate era otunnyonnyole mutwalo guvudde ku ki? Kubanga ebbeeyi y'amafuta terinnye kutuuka awo. Wabaddewo problem wali ku booda bw'oyagadde okozesa chance eyo okwongera okutabangula economy. Otegedde. Kati gwe wenna
aliyo ng'ovuga emmotoka yo nze yange olwaleero nagipaakinze abantu bano mubalaga nti mwetaaga nnyo emmotoka ezo nga balinnyisa amafuta emmotoka muzipaakinge bodaboda nazo temuzirinnya bajja kubula bwe bagula olwedde ojja kuŋŋamba mu ng'eza gavumenti ziganywa eza gavumenti zijja ganywa mpaka ddi gwe paakinga mmotoka yo wali mu lujja osirike tambuza bigere ebyo paka ku mulimu osirike bajja gasala paka ku 2,000 naye ekizibu kya Uganda temulina solida muli awo mukola mutyalele nolaba oli ng'agenda kati mugenda kutandika okutambula olugendo lubadde olw'emitwalo 2 mutambulire emitwalo 10 mafuta waliwo embeera erina okuteekebwawo nti mafuta galinye nti twesonyiwa mafuta takisi muzipaakinga abadde batravelinga bw'omala okusirika olindirire ki ekiddako kubanga kino kyo we kigenze kizibu nnyo gavumenti erina okuregulatinga emiwendo gy'ebintu ebigulibwa n'ebitundibwa mu Uganda okusobola okubeera ng'oyambye omuntu wa bulijjo naye olw'okuba nti abali mu gavumenti abasinga buli omu alina bizinensi ye yeyeekolera emiwendo tagambwako amata ebbeeyi yago ekyukakyuka buli kaseera ono agakuguza kirala noli agakuguza kirala emmwanyi ono agikuguza kirala noli akuguza kirala emmotoka ezo bwe zityo amafuta bwe gatyo sukaali so nga ate kiro ya sukaali bwe nandibadde njigula e Kampala bwe nandibadde njigula ejjinja erira embalala n'ewalala naye tetufuddeeyo bino bye bintu ebikyayisa gavumenti omuntu agenda n'akubyamu tafuna ssente kale tukitwale ku muntu atalina mmotoka ng'akozesa bodaboda oba takisi efuta bwe lirinnya naye abeera affected efuta bwe lirinnya naye kimukwatako lwa nsonga owa bodaboda agenda kumwongeza abadde olugendo lw'2,000 bamutwalire 5 olwo aba tasigazza kati aba atandise kukolerera transport amuleeta kukola mirimu gy'abakama be nga tafisaawo kateeka mu nsawo so kati embeera eyo twandibadde tugitereeza bulungi nnyo basajja baffe abali mu gavumenti ekyo mukitereeze muteekewo etteeka nga mwe muregulating emiwendo nga mugirakitinga noga nti kati sukaali okusinda ku budgeti tumwongeza buli kilo yakugula 2,000 nze baŋŋamba kilo ya sukaali ku factory evaayo ku siringisi 1,800 olwo nga bamulinnyisizza nnyo 1,800 negwe ku kyali wamu omugula sente mmeka 3,000 3,500 3,200 ogenda kuŋŋamba mbu transport okozesa mmeka kubanga obugenda ku factory byato actually ne factory ziteekawo emmotoka za bwereere okutuusiza ebyamaguzi byo ku dduuka lyo system yona tugimanyi n'ogula akawunga wano okaguze kilo 3,000 wali n'okagula 4,500 wali n'okagula 2,500 kwegamba ayagala okutunda yasala ebbeeyi eyeewulira ajagala tugenderaawo so tugezeeko okuregulatinga ebintu embeera gye tugendamu buli kimu kigenda kulinnya kasita amafuta galinnya bwe pa buli kimu kirinnya amafuta ge gakontrolinga ebirala byonna sukaali okutuuka ku kyalo ajjira ku mmotoka omukozi yenna okutuuka ku mulimu gw'alina okulinnya emmotoka kitegeeza emmotoka eno amafuta kasita galinnya transport nga naye yeeyongera sijja kubeera mpozi nga tensukka wano eno yembeera gye tulinamu wano e Uganda mafuta kulinnya buli kintu kulinnya naye nga gavumenti efuuse kyesirikidde tesobola kuvaayo neeyogera negamba mulekeraawo Imenansi nkubuuzizzaako nnyo Vala Nakazibwe nawe balakwera mpozi nga ate otugoberera okugattako mpozi ate Halima Namakula naye balakwera mpozi nga ate otugoberera bulungi nnyo gattako n'abala mwenna abali ku Bokat TV mwere bulungi mweraba oli ku Bokat TV leero enkya ne luli Bokat TV